Nakawa yimu ku division etano ezikola ekibuga Kampala. Musangi wa makarere ka Nakawa Vendors Market ku luguudo oluva Kampala okudde Jinja. Mumbozi yaffe y'obutali tukuleetedde abasuubuzi abatunda emiyembe, obutunda, emicungwa, enniimu, obulimawa n'ebirala ebikamulwamu omubisi nga batubuulira engeri gye kabayambyemu. Ab'obutunda bagamba nti mu biseera omusana we gwakidde ennyo obulwadde bwa bbula ng'ensawo esuubulwa emitwalo 80 ng'agigula kimwetaagisa kapito awerako wabula nga mu kiseera kino butandise okulabika ekireetedde emiwendo okukka era omuwendo gwabwo gusinza ku nne bwabwo n'ekika. Osofunako emitwalo 2.3 kisinziira emaze ennaku 2 ennaku 3 so omala olunaku ng'eweddewo abalamala ne wiiki nayo. Abasuubuzi bongerako nti abaguzi nabo beeyongedde ekibawa essanyu kubanga bye batunda bibatambulira nga kyangu kyakufunako amagoba agali wakati w'emitwalo 2.5 ku buli nsawo. Abatunda emiyembe nabo batubuulidde bwe gisuubulwa mu bika eby'enjawulo ng'okugifunako amagoba gibeera gya kugeraageranya okusinziira oli bw'aba yagisuubudde. Gibadde gyakatandika tukagula emitwalo 3 kitundu ne mu kabokisi mubaamu emiyembe nga 50 40. Kati ffe tuba tuteeka kataasa tuteekako emiyembe ena kasooka ne tukatunda 10,000 kati kyoba oguze 3 ekitundu ojjamu 4 kitundu 5. Kati nze nno omuyindi gwe nkolagana naye akugamba yatunda omuyembe gwa 15,000 gwa 12,000 egimu nyiguze nusu 8 nusu 5. Newe mbasina adde n'ekikumi basobola okumpa emirimu n'entunda n'ensindika ssente oluvannyuma. N'obuzibu obusigaye tusinga okusinkana miyembe gino kati bali abapakira ajukira jijja ku motoka gyenyiga egimu ne gituuka wano nga givunze. Babatunda obulimaawa, enniimu n'emicungwa bagamba nti mu Uganda sizoni yabyo tennatandika ng'okusinga bakyabisuubula mu ggwanga lya Tanzania era batubuulidde bwe babitunda ne bwe babifunako amagoba. Emicungwa gino tugigula ensawo tugigula emitwalo 15 bwebanga enkuba tetonnye tusobola ogijjamu emitwalo 17 18 enkuba tetonnye naye bweba etonnye tugenderako biziyinza obutava mbivunda. Obulimaawa bwe babuze mba nfunye ensawo ogigula emitwalo 2 oba 18 ne weesanga ogitunze bulungi tufunyeko emitwalo 5. Emicungwa gino gisinga kuva TZ ejjaffe teginaba gitandika mpolampola okujja minene nnyo tugitunda 3,100 ejidirirawo 4,100 ejidirira 5,100 obusemberayo ddala 6,107 oba omuwa. Abasuubuzi bagamba nti okubeera omwesigwa era ow'amazima kikulu nnyo mu by'obusuubuzi. Kati bw'okulembeza amazima n'obwojja n'essente entono ofuna abantu abakuwa ebintu nga bakwesiga nga bw'otunda obawa ssente zaabwe. Kati eri abantu abamu nga bo yalina omutima nga ye si musasuzi akwesize akuwadde maali oluusi naye maali eri naye mukuto oluusi naye alina gwagigyeko alina otuuka wano n'omuwanvu ya. William Mpoza Ssaabawandiisi w'akatale atubuulidde omuwendo gw'abasuubuzi abakoleramu n'engeri akatale kano gigayambyemu ebyenfuna bya divizoni Nakawa. Waliwo twaligestalingira emabega wamu n'ekitongole kya KCC twaligestalinga abasuubuzi abasoma mu 4,700 naye ekisaawa zino wenjogerera abantu bayitiridde kubanga abantu babadde mu Kampala eyo ku streets bavuddeyo ne bajja ne bakola ki ne batweyongako. Mpoza anyumidde n'okusomoozebwa ku balina. Singa President Museveni avaayo n'agamba ekyapa ky'akatale k'e Nakawa kiddizibwe abasuubuzi ffe nga bannakatale tugenda kuba basanyufu nnyo. Ffe President tatulowoozezza akabya mu katale yajja mu b'amasigiri. Geoffrey Lubega yakusekedde gwe ku Lwabukedde TV.